Mukama waffe yeebazibwe, bantu ba Katonda. Akagero ka leero kakwatagana ku mwami omu eyali alina gwabuulira ekigambo kya Katonda, ng'era ekigendererwa kya mubuulira omuntu ono naye asobola okulokoka akkirize Yesu Kristo mu mutima gwe. Naye nga sinagenda kagero, nsaba bajjukiza nti bu audio buno tubuweereza nti buli omu nga kinnoomu enkolagana ne Katonda we esobole okweyongera, asobole okubeera ne Katonda we, asobole omumanya, ate asobole okubanga atandika okutambulira mu bulamu obw'omwoyo naye obutali obulamu obw'ensi eno. Era bu audio buno bwe tubuweereza omuntu n'obuwuliriza, naye olunaku olusembayo n'oba nga togenze ne Mukama waffe Yesu Kristo, oba wadde nze abwogera nemba nga sigenze ne Mukama waffe Yesu Kristo, bu audio buno buba tebukoze bulungi mulimu gwabwo, naffe ababuweereza tuba tetukoze mulimu gwaffe. N'oyo abuwuliriza naye n'atakwata kkubo eryo, ekituufu kiri nti aba tafunyeemu, aba akoze loosi. Kati ate naffe eno we tuweereza bu audio, oli n'aba nga tatambulira mu butuukirivu, oyo aba tali kwabo be tusuubira okuba nga tutambula nabo mu mwoyo. Go ge mazima, kubanga waliwo enjawulo ya bu audio buno okuba nga bukunyumira ng'omuntu n'ogaayi bambi ayogedde bulungi, waliwo n'okuba nga bukukyusa ng'okuva watandika obbuulira waliwo emikwano gy'ovuddeko egyali gikutwala kwegamba egyali gireeta emboozi etali nnungi, waliwo ebintu by'ovuddeko nga olabusa amaaso n'otegeera bino ebintu katego ka mulabe, nga waliwo enjawulo naawe gy'owulira ekyuse mu ggwe, waliwo kwegamba ekintu ekikuvaako nga waliwo abantu abamu oluusi abakyalo oba abaami ogamba nze we nebaka ekiro, oluusi mu birooto ndoota ekintu weekiti banga oba ekintu weekiti kijja ne kikola ebintu ebitali bituufu. Ebintu ebyo olw'ekisa kya Mukama Katonda bwe tukuweereza buno audio, ffe tukakasa 100 ku 100 ekintu ekyo tekisobola kukomawo, olw'ensonga nga bw'owuliriza bu audio buno ekintu ekyo ekikulimu ggwe n'oba towulira ekintu ekyo twogera nakyo, era kyo kitegeera ate kiwulira obubaka bulala nnyo, obubaka obwo nga bukigamba genda era kigenderawo. Ffeno gye tuli gye tuweereza bu audio ekintu ekyo tukitegeera era kibaawo. Kakati bw'obanga owulidde bu audio buno ng'oli mu mbeera bw'etyo, kimanye mukwano nti tulina we tukujja, tulina gye tukutwala, ate twagala tufune obukakafu nti tutambula ffenna, kuba mazima olunaku olusembayo oba waabaawo ekibaddewo kazibe ennaku zino, n'oba nga tugeze ovudde mu bulamu bw'ensi eno n'otagenda mu ggulu aweesimisa n'ogenda mu muliro, bu audio buno buba tebukoze omulimu gwaffe tuba tetugukoze. Omulabe wanyakula omwoyo gwo n'akuzaayo mu kibi, mu butuufu tuba tukoze loosi, kale kiba kituyisa bubi nnyo, tuwulira okulumwa. Kati bw'obanga oli mu mbeera bw'etyo, nkukakasa tugenda kutambulira wamu mukwano, era ngenda kusigala mpeereza bu audio obulala tusobole okubanga ekyo kyotandise okuwulira ekikula mu ggwe tukifukirira, tusobole okukula enkolagana eyo ne Katonda wo esobole okweyongera. Era bw'obanga oli mu mbeera bw'etyo nga bwe njogedde ng'owulira mu ggwe otandise okufuna enjawulo, ekigenda okuddako tugenda kutandika okuyambagana mu mwoyo nga buli omu asabira munne. Era olw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo wagenda kubaawo akabonero ke tufuna buli awuliriza, ng'era obigoberera ng'oli mwetegefu okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya buli lunaku, ng'oli mwetegefu okuva ku bikyamu, ng'oli mwetegefu okusalawo n'ogamba ekimala kankolerera eggulu, kanve ku bintu by'ensi eno. Wagenda kubaawo akabonero. Akabonero ako kagenda kubeera nti nze ayogera buno bu audio, Mukama agenda tukolera akabonero olabe nti nkuyamba era tutambuliramu mu mwoyo eyo gy'obeera, ensi gy'obeera, kuba buno bu audio tubuweereza abantu bangi, naye eyo ensi gy'olimu akabonero akagenda okubaawo, ogenda kulaba omuntu ono ayogera buno bu audio ng'ali awo mu nnyumba yo, akakabonero wonaakalaba ng'akuzaamu amaanyi, wonaakalaba kitegeere nti tuli naawe, era kitegeere naawe otandise okubaamu okuyaaya n'okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Bw'onaalaba kuba kati kye tugenda okukola maaso kawo tugenda baweereza ekifaananyi ekyo kyekyono omuntu ayogera, kyekyanza ayogera, gwe ekifaananyi ekyo just kirabe bulabi otegere ono yayogera. Ensonga y'ekifaananyi ekyo singa onaalaba omuntu oyo ng'ali mu nnyumba yawo ng'akuzaamu amaanyi, osobola omulaba mu birooto oba osobola omulaba nga si kirooto, kitegeere nti ako kabonero Mukama akulage. Ekisooka
kajja kuba kabonero nga kalinga ng'ekinkumu Mukama Katonda yatonda ensi eno kyataddeko okulaga nti obubaka bw'owulira bukutwala mu kkubo ettuufu. Era nga kajja kubeera kabonero kakulage nti Yesu asobola buli kimu ate Mukama waffe wa ddala. Ate era kabeere kabonero osobola okukkiriza ebyo bye nzize nkugamba n'ebyo bye ngenda ng'okugamba. Ate bw'onaalaba ekintu ekyo tokitwala nti nze ali naayogera oba ndi mutuukirivu nnyo, wabula kino ekintu Yesu Kristo yakituwadde lwa kisa. Ate tetwakisabye, ye yakisazeewo tuweereze ekifaananyi, ye yakisazeewo. Tujja kuweereza ekifaananyi gw'ojja kiraba bulabi otegeere y'ono w'onaaba omulabye omuntu oyo ng'ali mwewuwo mu nnyumba ng'akuzaamu amaanyi ddala. Ekiseera ng'oli mu nsobi omuntu oyo ajja kulabika gaye munne ekintu kino ky'okola si bwe kiti. Era eddoboozi lye lino lyennyini ly'owulira mu audio ojja okutegeera nti omuntu ono wamma ali mu kunzaamu maanyi. Ate tegagenda kuba maanyi gange nze wabula kisa kya Katonda. Kulaga kabonero nti va ku kikyamu tambulira ku kkubo ettuufu. Kubanga mu butuufu olunaku olusembe buli omu agenda kuyimirira ne Katonda we. Ate ne Sitaani agenda kuyimirirawo okukusongamu olugalo. Ne Sitaani agenda kuyimirirawo okukusongamu olugalo agambe ono yakolanga bwe kiti ne bwe kiti. Osobola okusomako mu Jeremiah chapter 4 verse 4. Ojja kulaba nti Katonda abuuza lwaki omuntu bwagwa ayimuka naye abantu bange we bagwa lwaki tebakomawo gye ndi. Era ojja kulaba nti Jeremiah chapter 4 verse 8 Mukama abuuza lwaki abantu bange we bagwa lwaki tebakomawo gye ndi. Kuba yes okwonoona kubaawo naye komawo eri Mukama. Komawo eri Mukama, tosugaze ebyo by'okoze ebikyamu ng'obijjukira buli lunaku. Komawo eri Mukama, byonna agenda bikusonyiwa otandike obulamu bupya. Komawo eri Mukama. Ate bw'obanga oli mubuulizi ng'olina bw'obuulira kabeere babiri kabeere basatu. Abantu babuulire ekituufu mukwano, babuulire ekituufu. Tofa ku muwendo ne bwe baba abantu basatu ng'ogenda batwala musomoke paka mu ggulu. Ekyo ekintu ky'amaanyi. Mu ggulu wabaayo okujaganya wonna, okujaganya kubuna wonna olw'oyo omuntu omu oba babiri. Ekintu ekyo banna ekikulu nnyo. Tutegeere ebiseera bye tulimu. Kikulu nnyo. Bw'osoma ekitabo kya Zakariya chapter 3 verse esooka ojja kulaba we batugambira nti Joshua yali ne malayika nga bali mu maaso ga Katonda ne Sitaani naye ng'ayimiridde wali ku mukono gwa ddyo ogwa Joshua nga waali okumulumiriza mu maaso ga Katonda. Ekyo naffe bwe kigenda okuba. Ekyo naffe buli kinoomu ekigenda okuba. Ojja kuyimirira wano ne Sitaani ayimirire sayidi eri. Buli muze gwe wayina n'ogusalawo n'olegulemeramu ng'ate ekituufu okitegedde. Sitaani ajja kubaawo okuwaako obujulizi agamba ono omuntu asaana mu muliro olw'ensonga yali akola kino na kino, era bwe bujulizi obwo. Kyekyo lwaki tulina okuva ku bikyamu tudde eri Mukama. Akagero kagenda bwe kati akaleero. Akagero ka mwami omu eyali agenzeeko mu ssomero okubuulira abaana enjiri. Kakati abaana olw'eggulu awo we bannyukira ng'atambula anoonya babuulira enjiri ng'atera kubuulira abantu batudde awo. Oluusi abasangawo mu buddo nga batudde n'amubuuza gyebaleko ssebo naawe gyebale. Namugamba mbadde nsaba kubuulira ku kigambo kya Yesu Kristo. Omwami ono gwe yabuuza gwe yasanga n'amugamba nsanyuse nnyo kuba wojjidde nga nange nina ebintu bye njagala okubuuza kuba abantu bangi bambuulira ekigambo era baŋŋamba okulokoka naye nina ebibuuzo kuba kyaki nziraba naye engeri gye beeyisaamu waliwo ne wano be tubeera nabo nga balokole naye ogenda n'olaba ebintu bye bakola n'ogamba mutuufu kati olondokoke oba nedda. Omwami ono n'amugamba nedda tofa ngenda kubaako bye nkunyonnyola okusalawo kujja kuva eri ggwe n'omutima gwo. Ati omwami ono yeye n'amugamba kati nga tonnambuulira byakulokoka kuba bangi abambulidde mbadde nsaba osooka onnyonnyole ku Jesus ono bulungi nnyo kuba mpulira abantu bangi boogera yazaalibwa eno yakolawo ebiti era agenda kudda. Njagala osooka ombuulire ku Yesu oyo era ombuulire kyaki engeri gy'abantu ba kyaki beeyisaamu kuba nze ndabye bangi. Sooka ombuulire kijja kitya abantu batubuulira bino ate wetulaba mu kyaki ne bennyini engeri gye bambala ne wano betusoma nabo beeyisa bulala. Ekintu ekyo kyogerako ki? Mwami n'amugamba sooka ombuulire ku Jesus ono bagamba ajja kudda naye ekintu ekyo kimanyiiko.
kati omwami ono bambi omulokole yali azze okubuulira enjiri n'amugamba okay kantandike bwe nti n'amugamba okusookera ddala okukomawo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo okujja malayika agenda kufuuwa omulere waggulu, agenda kubeera waggulu mu bire, agenda kufuuwa omulere. Buli muntu atambulira mu butuukirivu n'okwenenya agenda guwulira, era malayika alina n'ebintu byagenda okwogera ku olwo. Era ebintu ebyo byagenda okwogera wano ku nsi olwaleero ku ssaawa zino nga twogera wawulira ka audio kano, waliwo abantu abamanyi ne malayika oyo ebintu byagenda okwogera, era abamanyi n'eddoboozi ly'omulere ogwo engeri gye gugenda okukubamu okuvugamu n'ebigambo Mukama Katonda kitaffe byajja okwogera. Ensi yonna ebiwulire abo abatuukirivu abatambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Kati Mukama Katonda kitaffe wanaamala okwogera ebintu ebyo, Yesu Kristo agenda kulabika, ebire bigenda kweyawula, Yesu Kristo alabike mu kitiibwa. Agenda kulabika mu kitiibwa, ajje abengawo kuganga omuntu wanayimirira ku bire, naye nga buli omu gy'ali amulengera. Agenda kuggyayo mukono gwe ogwa kkono agulage waati ensi, ng'ali mu bbalaga ekiwundu eky'emisumaali ku musaalaba. Omukono ogwa ddyo agenda kukwata ku engule oba crown ey'oku mutwe gwe agitereeze, abe ng'agitereeza. Kakati ajja kuba ayambadde ekyambalo kigenda kuba kimasamasa nga kyeru naye nga kimasamasa nnyo, nga kyaka kibula kubeera nga musana, naye olugoye lwana bayambadde kugenda kuba kate olugoye olulala nga lweru ng'ekintu nga kweganga ekisaze nga lutusalamu ekiti nga kiva ku ddyo nga kikkirira wansi nga kimyufu. Yesu agenda kukyuka atambule ngadda ku ddyo, ngadda ku ddyo, agenda kukyuka atambule ngadda ku ddyo, atambule waggulu ku bire. Awo abatambulira mu butuukirivu nga bamulaba bulungi, atambule ngadda ku ddyo, atambule naye nga buli waayita waatu ku bire alekawo footprints ng'omuntu wonaalinnya oba mu bisooto, n'oyita awantu nga buli w'olinnye balabawo. Kati n'abeeno ku nsi bagenda kulengera buli Yesu w'alinnya wagenda kusigalawo entiisa ng'osobola okulaba nti atambudde ayise bwati ne bwati. Tagenda kutambula kutuuka wala nnyo, wanaatuuka bwati atakyuke akomewo. Kati wanaakyuka nga tanatandika kutambula ate agenda kuggyayo mukono gwe ogwa ddyo nagwo agulaga ensi era balaga ebiwundu, atambule akomewo. Naye nga buli waayita era olaba ebigere waayise, olaba entiisa waayise. Abantu agenda balaga ebiwundu eby'omu ngalo eby'emisumaali ku musaalaba, bagenda biraba. Naye ebiwundu bajja biraba, naye nga ebibala ebiva mu biwundu ebyo eby'omusaalaba byo tebinnalabika. Era ekiseera ekyo agenda kutunuulira wansi alabe ekkanisa, atunuulire ekkanisa. Ekibi kigenda kwongera okweyoleka, n'abalala bongera okukiraba wadde bakimanyi ekibi ekiri mu kkanisa olwaleero. Ekkanisa ntegeeza ggwe nange, kubanga ffe ekkanisa wolokoka Mwoyo Mutukuvu ayingira mu ggwe n'ofuuka ennyumba ya Mwoyo Mutukuvu mwabeera. Kati eyo ye kkanisa, so si ekizimbe kirimu abantu abangi. Ekkanisa olwaleero erimu ekibi eky'obwenzi kigenda kweyoleka. Ekkanisa ntegeeza ey'omu nsi yonna, buli nsi gy'eri, oba z'Abayindi oba z'abaki oba Afirika oba Amerika, ntegeeza njogera ku kintu kya nsi yonna. Ekibi eky'okusinza ebibumba oba bakatonda abalala ddala mu nsi ezo ez'Abayindi ne mu nsi ezo eza Asia. Ekibi eky'okubuulira obulimba, naye obulimba obuteeketeeke obulungi, nga bulina ne syllabus, naye nga mu butuufu obulimba obwo tebulina gye butwala abantu mu butuukirivu. Wabula buyamba muntu kubeera bulungi ku nsi eno, n'abeerawo nga kwegamba ng'asobola okubeera mu bulamu obulungi ng'alina omulimu, naye ng'obwo obulimba tebumutwala mu ggulu. Ekibi eky'abasajja okwagala abasajja bannabe kigenda okweyoleka, buli omu akirabe nti kisusse. Ekibi eky'abakazi okwagala abakazi ne mu kkanisa kigenda kweyoleka, buli omu agenda kiraba. Awo bino byenjogera Yesu ajja kuba ali waggulu, naye ng'ebibi ebyo
biina engeri gye byoleka buli omu n'abiraba n'engeri gye bitumbiddemu kwegamba n'engeri gye bibunye ensi yonna. Era ojja ekintu ekirala ekigenda okweyoleka bwe bunafu mu bigambo ebyogerwa abo ababuulira ekigambo abamu si bonna. Obunafu bw'okubeera nti tebasobola kwogera kigambo butuukirivu na kwenenya ne bakiddiŋŋana olw'ensonga baagala okubuulira ekyo ekisanyusa abantu abamu. Baagala okubuulira ekintu ekinawulika obulungi mu matu g'abalala. Era ekintu ekirala ekigenda okweyoleka ku ssaawa eyo gy'emitima gy'abantu, gy'emitima gya kkanisa egigenda okubanga munda gikaaba akaloboozi ak'empolampola nga gikaaba, ayi Mukama tutaase, tuddukirewa. Buli gye tugenda tusangayo bye tutategeera bulungi, tuddukirewa. Tuyambe, ayi Mukama Taata, tuyambe tuzibule amaaso. Egyo mitima gy'abantu gye gigenda okukaaba mu mpola nga tebaatudde mimwa, mu mpola, kubanga abantu bangi nga bagezezzaako, agenze eno agezeeko eri, naye nga wonna alaba talina wakuddukira. Era olunaku olwo tebagenda kugamba abantu bameka, tebagenda kubala muwendo, naye abantu ne banaaba basatu, ne banaabeera abantu babiri, ne banaaba basatu. Olw'okuba nti abantu abo bagenda kubanga beeteeseteese, ne banaaba babiri ne banaaba basatu, nga batambulidde mu butuukirivu n'okwenenya paka ku lunaku Yesu lw'alikomawo, bagenda kuleetera okujaganya okw'enjawulo kubwatukire eggulu lyonna, kubune eggulu lyonna, bamalayika bonna babuukire waggulu olw'abantu abo kabe babiri kabe basatu. Era engule zaabwe zigenda kuleetebwa mu kitiibwa nga zaakayakana. Mukama abeebaze, abasanyukire okudduka olugendo olulungi, kwega okutambula obulungi olutalo lwabwe. Ekintu okulokoka Katonda n'ataasa emyoyo gyaffe si kintu kya kusaaga. Ekintu ensonga eyo yokka egenda kuleeta okwegamba okujaganya emikolo egy'amaanyi mu ggulu lyonna lyonna lyonna, wonna bagenda kusanyuka kubanga abantu abagenda kuba mu kyambalo ekyeru obwe butuukirivu, ekyambalo ekyogerwako mu kubikkulirwa chapter 19 verse 8, ekyambalo ekyeru ekigenda baweebwa. Naye ng'ate ekkanisa mu kiseera ekyo Yesu ng'azze, ekkanisa engeri gy'egenda okulabikamu okutwaliza wamu ejja kuba ng'eraga nti Sitaani asinga Yesu amaanyi, oba ejja kuba ng'eraga nti mu butuufu ekibi kiwangudde ekkanisa, ejja kuba ng'eraga mbu ekibi kiwangudde Yesu oba kiwangudde ekkanisa. Kati nga balinga bagamba Yesu Kristo addeyo ku musaalaba, kuli okufa kwe yajja n'atufiira tekumala. Guno gwe mulembe gwaffe ogw'okwambala ekyambalo ekyeru ekyogerwako mu kubikkulirwa chapter 19 verse 8. Guno gwe mulembe gwaffe. Olunaku lugenda kutuuka omuntu yenna abuulira agende katuuti abuulire nga tasabye muntu yenna ssente wadde 10, kubanga bwe banaamuwa ssente agenda kubuulira ebyo ebilusanyusa amatu g'abantu, ng'atya okubuulira ekyo ekijja okunyiga awalumooli eyamuwadde ssente n'asasula wooteeri ye. Naye ekiseera kigenda kutuuka omuntu ajje abuulire amazima gokka, atambule agende ate ewalala, agende mu kitundu ekirala, agende mu nsi endala, ye ng'asize ensigo y'ekituufu, atambule agende nga tasabye muntu yenna ssente, ayogere mazima agende. Kubanga ne Yesu Kristo Mukama waffe bwe yali ng'ali kuno ku nsi, Yesu yasulanga nnyo mu nsozi eza Mountain Olives, yasulanga nnyo mu nsozi eyo. So nga yalinanga ekigambo eky'amazima, naye yasulanga nnyo mu nsozi eyo, naye teyakyusa kigambo. Omuntu walina okubaawo omuntu ayimirira ku lwa Katonda n'agamba ekimala kimala, ekimala kimala, n'ayimirira ku lwa Katonda. Kubanga church oba ekkanisa bwegaana okuwulira amazima ga Katonda, bwegaana okuwulira ekigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo, ekigambo kigenda kubuulirwa ensozi, amayanja, ensolo, enjazi zigenda kuwulira ekigambo kya Katonda, era zo zirijaganya, era zinaaweerako obujulizi nti ekigambo twakiwulira.
ekigambo twakiwulira. Tujjukire Jeremiah chapter 4 verse 4 we boogera omuntu waagwa tayimuka, bw'abanga badde atambula n'agwa tayimuka n'addamu n'atambula. Jeremiah chapter 4 verse 8 wabuuza lwaki ate abantu ba Mukama bagaana okukomawo, okugwa kubaddewo naye lwaki bagaana okukomawo? Jeremiah chapter 4 verse 6 wagamba mpuliriza bulungi nnyo bye boogera naye bye boogera si bituufu. Ki kye nabakolera abantu bano? Buli omu akutte ekkubo lye, alinga endogoyi edduka okugenda mu lutalo naye ng'agenda wakyamu. Ekyo tusomeko Jeremiah chapter 4 verse 6. Jeremiah chapter 4 verse 7 egamba n'ebinyonyi bimanyi enkyukakyuka mu biseera byabyo oba mu biro byabyo. We biraba enkyukakyuka bimanya kati eno enkyukakyuka etegeeza kino oba etegeeza kiri. Naye lwaki ekkanisa ya Mukama teraba nkyukakyuka? Lwaki tetegeera biro bino eby'okukomawo kwa Mukama waffe okutuukidde ddala? Mukwano gwali eyawuliriza, salawo gwe ogambe ekimala kimala, kanoonye Mukama Katonda wange. Weewaawo tugenze ne tuwulira emikisa, buli omu ayagala kubeera bulungi, tuwagala mukisa. Neesoma mu kubikkulirwa chapter 19 verse 9 ojja kulaba amakulu g'omukisa, amakulu era omukisa baguvuunula batya. Okubikkulirwa chapter 19 verse 9 ojja kulaba nti abo abayitiddwa ku kijjulo ky'omwana gw'endiga ba mukisa era be balina omukisa. Ate nga kituufu omuntu weewaawo tulabye abantu abagagga, tulabye abantu ab'ettutumu, tulabye abantu ab'ebitiibwa ebyenjawulo mu nsi eno, naye omuntu agenda okuba n'ekitiibwa kyennyini ekyenkomeredde yoyo omuntu agenda okuyimirira ku lunaku olusembe mu maaso ga Yesu Kristo amuwengule, amwebaza okulwana olutalo olulungi. Yoyo omuntu yekka gwe omukisa gwe tugamba nti wabula guno gwo bambi gwe mukisa omutuufu. Gwe mukisa omutuufu. Tulina okudda eri Mukama, tudde eri Mukama, tuleme kubuulira bigambo kuba kati katugeze omuntu ozze nga katugeze ndi mulokole, ebbanga lyonna ndi mulokole, olunaku olusembayo ngenda mu muliro, ddala obulokole buba bwannyamba, ebiseera bye namala nga nsinza biba byannyamba, ebiseera bye nasoma Bayibuli biba byannyamba, ng'ate ngenze mu muliro. Bayibuli ekyogera bulungi, awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda, taliiyo. Omulabe alinyisizza eddaala, ekibi kyeyongedde mu kanisa. Naye oba owuliriza ng'osazeewo oyagala otambulire Mukama Katonda wo mu butuukirivu n'okwenenya buli lunaku, ng'oyagala okuva ku bibi eby'ensi eno, kisabe okuyaayaana okuweereza Mukama, kusabe Mukama ajja kuwa okuyaayaana okwo. Mukwano tutambulire wamu. Sigamba nti oba kyaki gy'osabira wakyamu era wetambula ffenna eri togenda, nedda mukwano, ffenna tuweereza Mukama era gendera ddala n'eky'ekkumi tokola ensobi n'obwanga tokitwala, kuba ekyo Katonda yakitulagira. Genda maaso n'eky'ekkumi, genda maaso n'okusiga, naye ne mu mutima gwo kimanyi Katonda asanyukira nnyo obwo obuntu obutono bw'okola nga teri akulaba, ng'olaga Mukama Katonda wo. Ne weekaba kantu katono n'ogenda n'okakolera omuntu gw'otamanyi, n'omuwakano n'omuwakale, ebiseera bingi ojja kutuukira ne malayika okola ebintu ebirungi ng'olowooza oyamba abantu. Olw'ensonga Katonda alaba omutima gwo, Katonda alaba omutima gwo, era woliba ogenze mu ggulu, wobanga gwo omuntu ow'ekika ekyo ojja kulaba nti olunaku lumu wayamba omuntu, kumbe wali owa malayika Katonda gwakuteereddewo, osobole okugenda mu maaso n'omutima ogwo akuteerewo abantu b'oboowa, empeerayo eyo esobole okweyongera. Bw'obanga osazeewo otambule ne Mukama, nkukakasa mukwano, tugenda kutambulira wamu mu mwoyo. Weewaawo nze ndi eno naye nkukakasa kasoona ndaba nga ndi awo ewammwe mu nnyumba yo nga nkuzaamu amaanyi,
ekyo kabonero nti tutambuliramu mu mwoyo nga ebyo ebintu ebya sitaani we bijja ne bitawaanya abantu ne bikola kino ne bikola kiri. Sitaani n'azanyira mu bwongo bw'abantu n'abatambuliza mu kyamu, ne Mukama Katonda asobola okukikola ne tutambulira mu mwoyo ate nga tuli mu nsi za njawulo naye ne tuyambagana ne tutambula nga tuli omuntu omu ffenna tudda mu maaso. Era ku nkomerero ojja kulaba tujja kumalako, tujja kuwangula bulungi nnyo omulabe. Tuyimire mu maaso ga Katonda twerabe ffenna tusinkane ku mukolo ogwo, ku mbaga, ku kijjulo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Tujja kusinkana. Ebintu bye njogerako bisoboka, bisoboka naye n'okutambulira mu tuukirivu n'okwenenya. Tambulira mu tuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Yesu agenda kukomawo. Yesu agenda kukomawo. Musule bulungi, Mukama abakuume.